Yes, Wonder Boy Jigwe mkulu metulio na Josiziro kubango tulaba kale. Tuliku achivulu cha Champion Gudo, the return of Champion Gudo. Champion Gudo agenda kubanga azibira mama we inyumba. Eranga isawe no mwono wemi andine kabaka mwanga. Soko tuwemu aha. Tugende bugenzi kale aha. Yeah. Kabaka mwanga obadde tubuzeko munaye mbadde kusomera Lady Prefect twasaba okujjayo nga wangudde si bwe kiri ne bakakumbanya n'oyotya Kabaka mwanga misamu gitambula kitya emisomo gitambula bulungi naye era woomanyi munaye oba olina okugombera lingaawo ogamba nti ati kati bwensire naye nowe wasinga munaye kati awo naye olaba ng'okusoma tawo kuba kwenyigawo bakukiriza okubanga oyimba kubanga omu bali fresh kid webisera babugana okubanga performinga people kati bwebi Kabaka mwanga ati omanye ekintu okizimba okyali kubanga kati ate nsajja nga muyimba najjanga oba comedian wali okola zitambula bwezitoba ezikolampola ate kasajja nga muyimbi naye era n'okuyimba nkusobola okuyimba nkusobola naye nga olwaleero tuli ku kigo kya Champion Gudo nga Kabaka mwanga kikyoyinza okwogera ku mbeera eri wano olwaleero bana eno embeera era ndi musanyufu kubanga champion yatuuse kukula lino kubanga nge champion kyali wange kubanga champion we yava kubanga era tulina ne sixes twazanya ne Champion Gudo era nsinza muvaamu era mbadde kusobadde enjawo manja wange munaye naga tugende tusapotinge ekivulu kino manager nga bw'oyinza okugerageza ekitalizo show naawe nakulabye wawanise kikyoyinza okuba nga sooka oyogere ku kino then tugendagenda ku kikyo straight away era amanya gaffe gababulire ddala kozze ku mani manager w'imoja manager wa Kabaka mwanga manager wa Kabaka mwanga yes baile tubadde tukifunangako ekintu bwekiti omwana omuto okuba Lugogo I think it's the first time ever no Rachel it's a challenge to other kids wanse nati n'abayimbi abakulu okimanyi eri abayimbi abalina mega hits naye nga batya so tetukwamu maanyi twongera okwekiririzaamu naffe omwana omuto olaba akikoze naffe abayimbi abanene tukola kino tusobola so ize kunze
ne kamuyisaawo era mu Desemba mbakoboola mwenna mujje saidi z'ekakiri Gardens tugenda kuyingira awo waliwo best painting bouncing castle swimming pool byonna mujje tukyakale n'abaana abato ekivulu ky'abaana basically era kya misana. Okay, kati tujja kubanga tusukawo kabaka mwanga kamulete for now ate tugenda kuba tubawa